has joined us. Mr. Richard Burume Balienwa. His name is. Officers from within Usoga sub-region. They are ready for your attack. Teach us more what we don't know in security. And when so say that we can be able to inform security officers when never so and has brought the security. Bafasi abantu basembera ogenda kwabulya nakoze kino ebintu ebyo biba bitaasa kuli gobonoovawo n'ogamba nti ebwata omwami nalumanya naye walumanya wakulawo ki tuveeyo Uganda yaffe. By the way, afande honorable minister, people in the fight against terror in this one. This is the best weapon in the fight against terror. tulimu mutaki njagala kubabuuza oba njagala kubagamba nti mwali muliddeko mubi tayimu simanyi mulaba amakanisa mangi amakereziya mangi emizikiti mingi naye ebikolwa ebyebyononefu ebikolwa ebyefujjo byeyongera bungi. Bapasitors abali wano, bannaddiini abali wano, omupiira guzzeeri obumwe. Tulina ebikolwa eri bannaffe abeeyita bayita sibalumba abamisiriyali abeeyita bannaddiini mu ddiini ezimu nga bagezaako okutyoboola ebitabo ebitukuvu Bible ne Quran. Mwabuliddeko ebimu ku bibiina by'obutujju ebiyitibwa ADF, Allied Democratic Force, ng'ekijja wabadde kikulibwa Jamil Mukulu. Kale tuli matika kubanga tukumanyi who's heading it. What about Lord's Resistance Army? Njagala kubagamba obutujju tebuliiko ddiini, tebuliiko ggwanga, tebuliiko minisita yonna, naye ebikolwa byo bino byakulabira ebikolwa by'obutujju gyebiri. Bano bapasita mudde mutunuulira bano baminisita, tutunuulira ba RCC bakuumibwa bakola ki era musuubira these are the targets. Pasita bw'abeera wano n'abeera n'omuntu ng'asobola okukofa binga asobola okukweza state bwemuleka n'atuba ne wano ku front seat, you are dead. You are targets. Saagala kubatiisatiisa naye olwaleero enswa yakyusiza amaaso.
These ministers, these RCCs, we are securing them. We are guarding them jealously. Kachibas the Kumwe. This is our Tujuan. Kulama Nti. They are spoilers who causing chaos, who causing tisa, who take away very young kenke. More than Yanni Masaka, the Panga welding. I happen to be representing counter-terrorism in Job. Job is joint operations what? On a daily basis. To Sangaya, more than 30 in Uganda. On a daily basis. I'm lose one innocent. Should I tell you what happened last night? Our productions is the same honorable minister. Our Sisi, our productions is the same. And there are their hawks just to pull him up. But this is the what? But now Uganda. Montero Grammato, the same kind police, the same kind of Porogoma. But then Jagala to mixed up system. Now, what about the Porogomen? Go to the Porogoma. Panamana Mamwe, Panabatani Mamwe, challenge the honorable minister. Near assisting. Whenever the IGP say that we are going to recruit police officers, very sister talking about this is the reality. Mosarawo irabana be mumanyi ne babade tubaina mpisa kubyalo be muwereza ba TPC zira mweba be muwale recommendations zitakituvire byalo kigende wati tukeye wafe ne tumuwa training ne tumuwe mu bojo kulaba yabe isangani president yara gide bakwate mutukwasize konga kwa kamanda abali bagulweno mutuwereza abana banyebisa ebikolo bye mutuchu jebiri era ne mufe abamu batusensera. These people pick information from us, they gather intelligence from us, batumanyi what we don't know them. Njagala kubabuuza fenafaka tulina amakaje tusula back enough tulina aba intelligence iso eso siai what ne batuwa information in. Bana Uganda mbuse mutuvumirira nga mugamba mutukira time yalwo nga tufutura police alert nga tugamba waliwo abantu bati bayingide bakubuuza ngo bamanyi nti bayingide basitebula ati a country like Uganda terina nyumba tojja kukalawo wali bali nawe abantu ab'empisa endiga n'abatuntu babeera first class babeera no all documents jamii mukulu mwana bali bamukwatira ena documents, ena passports ezuse mutano eza Uganda, eya Tanzania, eya chi imayela ni mstara pisi nolwekyo tulina okuvaayo bino byagamba abantu bakiteki ebamukozeeki ate batunatwogera ku kigambo ky'obutuju tulekeraawo okusuubirira mu bomu yokka tabanywaga okujja twogerekuko nammwe ku nsonga enkulu ey'omukago okuteeka okubeerawo wakati w'abakabona baffe banaddiini n'abakulu abakwasisa eddembe abantu mu kitundu security okutwalira wamu. Omukago guno mukulu nnyo era mwebaleka kujja. Nsaba nti enkiiko nga zino zibeerewo entakera kubanga abantu abateesa nabeera kumu be basobola okulwanyisa ebizibu amangu, naye abo batateesa ebizibu bibakwata buli omu bimukwatira bwe ogenda okutuula uteese ekiseera kikoze eki kigenze. Bunyolo bagamba nti abagamba kamwe bakayita abatagamba ki kamwe. Those who sit abo batuula ne bateesa bakole ku nsonga batta bawambula bali abatakola ki batateesa. Nolwekyo bwe tuteesa entakera mu nsonga ezikwatako kijja kutuyamba malwanyisa kosi kituyinza okukyusaamu nti enkiiko zino zibeere nnyimpi. Kaakati
ekimu ku kigendero kye twettanira mu ggwanga lyaffe mukadde waffe President Museveni kyataddeko essira era kyeyatugamba nti twagala Uganda twayabuuza twagala Uganda efaanana etya. What kind of Uganda do we want in the next 30 years, the next 40 years, the next 60 years? What kind of Uganda? Twagala Uganda efaanana etya. Naga twagala Uganda ekyusiddwamu eri transformed. Uganda evudde ku mulembe guli gw'aba kitaffe bajjajja baffe be bayitanga abalimizi endimulimi pesa alimisa kati akakumbi akabago simbago akabago akakatunu tuve ku mulembe ku ddaala eryo tutuuke ku ggwanga Uganda empya kyekimu kati n'embeera abapoliisi balata mu Uganda tebamala kutukunga bulungi na kukwasisa mpisa yatufyu nebutunayongereko abamagye baffe nabo figa yemu era tebakola ki netunateekako abambega nabo batono nyo tebakola ki bana ba prison tubabala kubanga ate omulimu gwabwe kujjayo naye tusoke tukutereke bano otereremu emyaka 2-3 bato omuntu myaka 10 oveeyo ngaokoze eki tebabala n'olwekyo abantu okutereeza eggwanga tusobole okufuna emirembe egyekalakali kizibu kubanga abantu betulina batono ne bwe twongeddeko kamera abaana tubala obulaba bamakinga begenda obukyayi obuyitirivu tulaba tukolaki ffe ngaabakulu tetufudde sigamba nti uniform eno si bali bambalira emyufu byonna eno at least ngano majati kunyumisa naye bali bambalira uniform kuva ku mutwe paka wa naye bali awo ngetuka tetufaayo naye abaana abo bakyali bato ku myaka 17 myaka ekifo n'avamu ekyo kiki ye erangi eyo emyufu etegeeza ki muguli etegeeza ki musaayi denja kabi musaayi guliruddawa guli mu mubiri oba guliwa nti omusaayi gugenda kuyiika ye akwetegekera okusala naye olaba omusota gwogo obujja kano kakyali kato kasota kano kaki kalukalinge enswera ekulumi n'endala eriwali n'eri n'olwekyo tutwala obuvunanyizibwa ng'abantu abakulu abaana bano ssebo bino bintu tuleme kubirekera bannabyabufuzi bokka bwalagise tabalaba buvunanyizibwa bwaffe omwana bajeemu ebintu ebyo ani akugamba nti okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi oteekwa kubanga buli kaseera oyogera bukyayi oyagala kutta busi bantu onyaga wegatulakana akalungi konna singa bwenatambuza ebyobufuzi mu ngeri eyo tunaamalako yabaffe bwe ogamba gosobola okutta oli oyagala okutta ye tasobola kutta twala ekitiibwa buli kyonna ekigenda maaso wano twala ekitiibwa tetuli kintu awo gwe wootali mukama omanyi bwe nali omubuulizi w'okuguudo 15 years. emyaka 15 Thank you. weebale nnyo Thank you. weebale nnyo I give you all the glory. nkuwa ekitiibwa kyonna n'amateendo. Thank you for bringing all our visitors. weebale okuleeta abagenyi baffe bonna. Thank you for bringing Honorable Minister. weebale Part of a broader mission. bannange kitundu ku nteekateeka ennene engazi. And I've been leading era mbadde nkulembera to create meaningful platform. okuteekateekawo eddaala oba
omutendera ogw'amakulu. Where religious leaders Abakulembeze b'ebyomwoyo and police officers awamu n'abakulu ab'omu poliisi can build bwe basobola okuziga relationship enkolagana of trust ey'obwesigwa and communication n'empuliziganya and collaboration. awamu n'okukolera wamu. By God's grace, olw'ekisa kya we Katonda have already held similar interaction conference. tubaddeko ne Together. lwaki olukuŋŋaana olufaana bwe luti? Because I strongly believe that kubanga nzikiriza nti the church gyenkanisa and the law enforcement era n'abakwasiza ebyamateeka are both pillars of order. era bonna bakwasiza mute Pillars of order. bonna mpagi ya mirembe, One moral, empisemu, the other legal. amateeka amalala, Those are ordained some people era nga bonna baayawulibwa okuweereza abantu, to protect life, okuuma obulamu, to bring hope, okuleeta essuubi, and promote righteousness. era n'okubeera nga beeyongera okutumbula obutuukirivu. When we work together, bwe tukolera wamu we become stronger force tufuuka ab'amaanyi against crime era ne tweyongera okuba nga tulafubanira and social decay. ne tubeera nga tutandikira n'okukwataganira wamu. The theme of today's conference Omulamwa ogw'olukuŋŋaana lwa leero, are collective cohesion okukolera okwawamu or how mu ngeri ki religious leaders abakulembeze b'ebyomwoyo can react bwe basobola or work together okukwatagana ne bakolera wamu to reduce crime okubeera nga bakendeeza ku mizzi w'emisango in our society mu bitundu byaffe by using their platforms. nga bakozesa obudaala bwabwe oba obukulembeze bwabwe. People blame police Abantu banenya poliisi for releasing the suspect, okubeera nga bata abantu abasuubira okuzza emisango, yet they don't turn into right statements. ate nga tebaddayo tebakola statement ntuufu So if the police detain the suspect beyond 48 hours, nti poliisi bw'ebanga esobola okutta omuntu okumala okusuka essaawa 24, the police will be breaking the law, essaawa 48 nti poliisi eba emenya etteeka. and that is unacceptable. Bannange era ekyo tekikkirizibwa. So if they release the suspect bwe baba nga batadde omuntu asuubira okuzza omusango as they continue with the investigation, era nga bwe beeyongera n'okunoonyereza, the allegation is that bannange okuwayirira police officers were bribed, olukuubulo lubeera lugamba nti baabawa enguzi, baali akantu, baali akantu, and it has a ripple effect. My message as I live here, obubaka wange nga bwevoola how the people were. abantu mubakwate bulungi. Among those people, there are people who are related. Abamu bantu abo mulimu abantu abalinako Right. Did you know that I'm connected? wali okimanyi Mr. Bright, When you were Osikaboa, did you know? wali osikabowa Sika katuwende now. Siwali nakapiripiriti. So, how the people, are you getting me? Amen. This bishop, Papa Jan, umeni maliriza. Kulia, you handle me well. wankwata bulungi. That's why you have this gather. Ensonga lwaki olina olukuŋŋaana luno. Era maninoza kati olabi bawamuze. Mumwoyo omutu. Amanya gange bamuta Reverend Isaac Kyambadde. He knows that his names. Era nga nze atwala ekkanisa ya United Methodist wano mu Jinja District. He leads the Church of United Methodist in Jinja District. Mu Busoga region tulina amakanisa gasukka ne 50. In the Busoga region, United Methodist has more than 50 churches. Njagala okubategeeza guno mukisa gw'amaanyi. I want to tell you, this is a very great opportunity. Era Wanyange tuli ba mukisa. And Wanyange we are blessed. Ate okusingira ddala ekkanisa ey'e Wanyange. More so the Church of Wanyange.
n'amakanisa amalala gonna and all other churches. tuli ba mukisa. We are blessed. Manye emikisa gitandika mpola makola. You know, blessings start step by step. Oliba oli awo Maybe you'll be there, nga n'omukulu mwennyini and then asonze. the president is president. Sebo minisita, Yes, Minister. ekkanisa yaffe ekola omulimu gw'amaanyi nnyo era mu biti bibiri. Our church does a great work in 2 capacities. Ekkanisa yaffe si y'abannabbi ba bulimba. Our church is not of false prophets Ebuulira enjiri ennamu ate entuufu. and preaches the gospel, the true gospel. Esomesa ekigambo kya Katonda nga bwe kiri ate nga si kya bulimba, si kya kubuzaabuza bantu na kukyamya bantu. It teach the word of God as it is without manipulating. Offices zaffe ziri bukoto. Ndako okulaba nga tutwala enjiri entuufu etuyigiriza abavubuka baffe ab'omu ghetto n'abawala abakola w'amalaaya ne basobola okujja mu kanisa. And we try all our level best to extend the true gospel to our youth who are in the ghetto and those who do the work of prostitutes that they come to church. Emyaka ebiyiseewo ng'esatu ebiri twabatiza abavubuka 80 wano. About 3 years ago, we baptized about 80 youth. Nabo twabayise okubeera mu lukiiko. And we invited them to come in this congregation. Where those who came from ghetto and they are there. So the government side which you can say one side you are right or one side you are don't say the one you are some you leave someone here. When you keep someone in the prison and then we really need discernment to differentiate the wrong from the right. Trials and temptations. Another thing, in our job, in our works, we have social media. You see, people just suffering themselves. They lose hope in themselves and in God, and they commit suicide. Remember God telling Moses, you can't stay on the rock and we will come out. But because of the unbelief, he struck the rock 1, 2, 3 times. But before you lose hope, you can't read the book of Job. Job suffered all the time. He never abused God. Another thing in our works, they call us all those titles. We forget that all that God gave us, and we think we have the power. There is a man called Naaman in the Bible of great respect. But he had a reproach and wanted to be healed.